Lali, one of the most beautiful women we have in Africa. Mulima bagendo gamba mbu nimbi, but she is among them cause now omumanya ate yeta kumanyi nga bwe yatugambye wabula Zari over the weekend onakole guno twabagambye nti yachazzaako omusajja waabwe badde public pressure bayabadde ki byabadde mu mbu avuddeyo to make a clarity era n'atugamba nti mukwana munesonyiwe nze nali mu kushootinga bintu byange ebigambo bye byabadde bitono ngera biri precise ngera omanyi nti omukyalo omulungi tayogera nnyo nawe kosooke obyerabireko Hey fam, there's a couple of pictures circulating on the internet. Kindly ignore that. That's from an upcoming, powerful, glorious gospel music that I was privileged to be part of, invited by my friend. So kindly ignore all that. Okay, mbadde wano nonya kanamba ka Grace Form waliwo ngambye touch nsomere namba ya Grace Form ngenda kubanga njikuwe 070 musanvu emu 0 emu mukaga 0 emu biba Grace Form akola emikeeka omu n'emifaliso wali ku Jinja Road ku kizimba kuli Bank of Africa oyo nabadde Zari wabula tugende ate ku mukulu Chaga jjajja wa industry omukulu ono yaliko